Kidde wano omukulu ono bamuyita Sheik Umar basinga ndoza mumanye abaddeko n'entalo n'abayimbi ab'enjawulo abaddeko n'olutalo omukyala gwe bayita Grace Kane abaluwulira lwali lwa ttabbu nnyo era abadde nnyo ng'ayita nnyo mu mawulire ayagala nnyo obutaala era mu nsonga kwe kuba ate nga amawulire ennaku zino gamuyisizaamu eggaali etali nnungi omukulu ono nno ebintu bino empalana eno yava ndowooza myaka nga 5 egiyise oba myaka nga 4 ng'omukulu Ssegirinya Mohammed akyalina kansala eddoboozi ly'ekyebando ebiseera ebyo kati olutalo olwasobodde okuba ate nga lwagguse buto enteekateeka omukulu Ssegirinya embeera gy'alimu si nnungi wadde n'akamu abajjukira omubaka Ssegirinya ndowooza bannaffe abannuupu bwe baali baggulawo woofiisi zaabwe saidi z'omu Makerere Kavule waliwo ekifaananyi ekyasobola okuba ate nga kyajja ku mitimbagano ng'embeera gy'alimu alabika nti mukoowu mugonvugonvu mu mbeera eyo ne bitambula bwe bityo kati mu nnaku ntono nnyo ne bategeeza nti bamututte ensambi akadde kano ali mu mbeera yagesebwa mulwadde nnyo era nalabyeko Nnalongo Speaker wa Parliament yasobodde okuba ate nga agenda n'amulambulako kati omukulu ono gwe bayita Sheik Umar empalana ya myaka 4 egiyise kati emyaka 4 egiyise omukulu kansala abamujjukira Ssegirinya Mohammed yali w'amaanyi nnyo saidi zeeyo mu kawempe nansana wa yonna kati alina ebikwekweto byasobola okuba ate nga akola ne bakansala ne basobola okuba ate nga bagamba nti omukulu ono Sheik Umar ebiseera ebyo emyaka 4 nga egiyise alina abaana be yali akozesa yabazaalamu abaana n'alema obbalabirira Sheik Umar empalana gyeva era bamusiba n'omusiba embeera teyali nnyangu emyaka 4 egiyise embeera yali bweti kubanga abaana bavaayo n'omukyalo ono gwe bayita Mama Fiina nga bagamba nti omukulu ono Sheik Umar alina okuba ate nga akwatibwa empalana ya Sheik Umar weeva ne Ssegirinya kanji kuviira eno ate ogitegeere bulungi mukunzala muloji yanimba mbw agenda kunvula mukazi we era ayagala kungulira taka tugende tulirabe olwaliro bagamba nti polisi y'enasa nti Umar agamba nti Uganda yagikwata mu ngalo emuli mu 5 twebuuza Uganda si gye yakwata mu ngalo emuli mu 5 Umar mbadde nkusaba oyite bakyalawo bonna nga wabafumisa embuto wabazaalamu abaana obayite obawa obujjanjabi okitegedde kati embeera yali bwetyo Sheik Umar agamba nti bano abaana baali omukulu bamuyita Ssegirinya Mohammed ye yasobola okuba ate nga akola ekikwekweto era omukulu Sheik Umar n'akwatibwa ne batwalirwa ne mu kkomera Ssegirinya ng'akyali kansala Umar olutalo lw'opambanye togenda kumalako nalwo ozito wa kilo 15 olumbi omugugu gwa kilo 5 togenda kumalako nagwo nze ne muzaata combination ya Ssegirinya ne muzaata bulwanagana nayo oba ogenze kufaafagana na oba ogenze kuggwawo obugwe omusajja ono gwe bayita Umar eyayita Sheik nze sijjadde muyita kubanga ekikola kyakola si kyaba Sheik omusajja gwe aya basi kati embeera bwe yali bwetyo Sheik Umar n'omukulu Ssegirinya Mohammed ebiseera ebyo ne Sheik muzaata yali akyali wawummula mirembe yagamba bw'ati so twagala Umar kutegeeza lekerawo obufere ddayo otuule weetereze naye bweshiba si kyo tukkiriza zijja kwabika emipiira tujja kufiirako tetuyinza kukkiriza kwonoona busiraamu ekyo kinene nnyo Umaru si musomi wa dduwa Umaru si shehe musajja omuvubuka eyatuula awo n'afuna bwana yiyiya n'atandika okweyiya mu mbeera efaanagana bweti kati nno njagala okumutegeeza nti alabika ndooza teyamatidde bye tumugamba ffe tumugamba ng'abazadde Ssegirinya tumwebaza omulimu gwe yakoze yalwaniridde abaana b'eggwanga ate njagala okutegeeza Umaru nti osula mu nnyumba ya birawuli mbadde saagala okasuke mayinja okitegedde kati embeera yali bwetyo ku mukulu oyo gwe bayita Sheik Umar n'omukulu gwe bayita Ssegirinya ekikwekweto baakikola bulungi nnyo era ne bamutwala ne mu nkomyo ebiseera ebyo kati omukulu ono yakomezzaawo empalana wiiki nga emu eyise yayise ku mutimbagano omukulu ono nga ali mu kukaaba ng'asaba Ssegirinya bye yamutuusaako emyaka egiyise giri gy'owulidde nga naye kimutuuseeko omukulu Sheik ng'agamba bw'ati obubaka bwe nnaaliwadde Ssegirinya obulinga obusembayo negomba njagala nsaba Allah andage ku maziga ga famire ye nga gakulukuta nga bwe yankaabya nga nakati bwakyankaabya Ssegirinya nsaba Allah akkirize edduwa yange ndabe ku famire yo ng'otudde wali olambadde tokyasobola tokyalina ssuubi ikuzangulu famire yeefuna ekyokuyiga nti ddala embeera gye wampisaamu si nnungi okitegedde kati embeera y'omukulu oyo gye buvuddeko Ssegirinya omukulu Ssegirinya badde
abamawulire yasobodde okuba ate nga ayogerako nabo ennaku ezivuddeko awo ne bamubuuza omusajja gwe bayita SHEIK UMAR yabadde tannalwala wa ne bamuggyeko interview n'agamba omusajja oyo nga simumanyi nange Ssegirinya SHEIK UMAR yange simumanyi manyi kati ali twogera ku nsonga nnene ez'eggwanga atulira bw'oleeta obusongasonga yaliwo oyo pozi ng'omunda ze ne mmulaba n'okumumanya simumanyi nze ni mubaka wa parliament oli mukuŋŋamba kati ototera kuŋŋamba tiwaliwo omusajja wali empereerwe bamuyita Ibula omumanyi kati byotalizatu okunziza kugambye simumanyi okujja kati ng'oneetedde ekifaananyi n'oneetera n'ondaga ne byayogera ne mutegeera n'oŋŋamba nti yo n'entandika okunoonyereza yaliwa simumanyi ye alina okuba nga mmanyi kuba nze Katonda yansukulumyamu jampa ekifo ky'obubaka bwa parliament abalonzi bange banfuula kyendi okitegedde Ssegirinya ng'agamba omukulu tamumanyi kati SHEIK UMAR kyekisinga okumuluma ekyo akatambya akamazeeko ng'akaaba omukulu ono bannange SHEIK ayogera simanyi yagamba musajja ki oyo gwe wagambye mbu impa nabwe nfanga tojjanga nonziika neŋŋamba Ssegirinya singa yagambye nze Ssegirinya munnange Ssegirinya kyotamanyi nze ndi eno neegayirira Allah nti munnange ayanukula edduwa zange nze SHEIK UMAR omusomi w'edduwa ennansana ng'ampanisa emikono gyange bwe giti ngamba ayi Allah saba okkiriza edduwa zange zino aya basi ye mukulu oyo bagezezzaako kuba ate bamugamba n'ebyoyogera biri bitya ku munywanyi we embeera gy'alimu si nnungi agamba nti kimutuusaako embeera ya Ssegirinya ne SHEIK UMAR bwetambula bwetyo omukulu ategeezezza nti omukulu yagambye tamumanyi kati ye anaasonyiwa atya mpozi Ssegirinya gyali ku kitanda bw'agamba nti yeetonze omukulu ng'akimenyawo naye nze gwe yasobya nga byonna bye yansobya mwalinga mubiraba nga mwefudde agiwadde omuliro mukuba mu ngalo mu kifo ky'okugamba omusajja okumukomako nti kakkana tokola bwe tekyo tebakikola puliizi mwamukubiranga mu ngalo agiwadde omuliro nanoonya gye mpaaba nga sirinaayo nze mpawaabira wa Allah bwe nalaba ebyafaayo byonna ebikolobero Ssegirinya bye yantuusaako nagenda ne mpako